الله فيكم وجزاكم الله خير. Brother Amir, yes sir. obulungi obuli kusiiba kwaffe bungi nnyo buli ntoko naye nga tutera okuba nti tuteekamu emiteeko nti obulungi obudda ku mubiri gw'omuntu nga obulungi budda ku mwoyo kulyowa omwoyo wabula obulungi obudda ku mubiri gwennyini ne bubeerawo obulungi obudda kubeerawo kwaffe nga ffenna ng'abantu ab'ekikula kyekimu nga Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda mu nsi yonna. So kati bwe tuba tutunuulidde ku bulungi obudda ku mwoyo, buli lwe tusiiba waliwo empisa engeri zezikibukamu n'okwesiga Allah subhanahu wa ta'ala kweyongera. Yes. Entegeera yaffe eya Allah ekyuka. Omuntu buli lwabanga enjala emulumye, naam, yes, n'alabanga imiitirisa alindako abonanga kulya agumiikirizako aleka kunywa kugamba ebintu byo kugamba birina engeri gye bimikola ki kyebikyusaamu bulamu bwe n'engeri gyategeeramu Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo okubeera nti abeera nekibayita okubeererawo banne ababeera mu bizibu ebifaanana nga byali okuyitamu mu mwezi gwa Ramadan. Naam, yes, enjala omuntu buli lwemuluma yamunuguna yamusogota afuna kikiiro mbakiti kanaana babaale bakalya emmere ng'olaalumira ati nzala endiko kitegeeza enjala ebe mukola ki enjala ebe emuluma. Kugamba omuntu abeera empathetic, obeera mu bigere by'omuntu agamba nti enjala ennuma singa oba enjala yali ekulumyeko. Olaba ministry eya education tebakuwa bwa headmaster nga tebakulabangako ng'osomesa. Tosobola kuva mu university bwoti ne bagenda ne bakuwa essomero nti gwe headmaster w'essomero nga nasoma nakola masters zange PhD zange. Ekiseera kituuka ne bakunoonyerezaako bayinza okuteekako question mark watuuka otya okubeera headmaster, bayinza n'okuggyako omusaala. Oteekwa kubeerako classroom teacher. Yes. Olina okusomesaako. Kati bw'osomesaako ng'olina mukama we akukulira, omanya engeri omusomesa gye yeeyisaamu ng'alina mukama we. N'obeerako class teacher. N'olaba abaana bwe basumbuwa nga gwe obaliko kumpi, n'obeerako deputy. Ng'olina mukama wo akukulira. Kakati awo omanya nti owaayi bw'obeera ng'olina mukama wo boti bw'olina okweyisa. Kati bw'obeera deputy ogenda okufuuka headmaster ng'omanya engeri gye mubbamu essente, engeri gye mulya bulungi. Bw'obanga tobbye ne bategeera obba otya, era abantu bw'obalabirira otya, enkola esobola okuleeta results eri etya. Bw'obeera nga tojagala results okola otya. Kati awo otegeerera nti omukozi oyina omumufaako ng'oyagala results, naye oba tozaagala ng'omukozi tomufaako. Kati gwe bodda mu kuzimba buzimbi kiraasi nogamba nti omwaka guno nazimbyeyo kiraasi 4, omwaka ogujjako n'ozimbayo kiraasi 3, n'ogenda nga bw'oyongerako classes, naye ng'abakozi bo essente ze wabawa omwaka guli z'oli okubawa n'omwaka guno, ng'omanya nti ebizibu bikoze eki bikuyingiridde. Kakati kugamba kati buli lw'obeera nga oli mu bukulembeze omanya ebintu ebikola kyo ebitambula. Abantu human resource yeetaagisa nnyo okubeera nti ekwatibwako n'amannyo amagego. Kugamba ne balaba nti ne bafiiringa nga bali mu kintu then ne bakola results. Naye gwe bw'olowooza nti ojja kuzimba ebizimbe bibejja okukola results ng'omanya tojja kukola ki, tojja kuyitamu. Ne bakyo okusiiba kukontrolinga omuntu ne kumuleetera empisa ez'okufuuka oli alina ekizibu. Enjala eno nga bw'ekuluma olabira ddala nti munno oli bw'agamba nti enjala ennuma kituufu eba emukola ki, eba emuluma. N'okubeera nti weeyongera okumanya nti Mungu subhanahu wa ta'ala alina amaanyi agasobola okukontrolinga abantu bonna. Ebizibu ebiba bitambula Mungu
yaba abirinako control Mungu yasobola okusolvinga ebizibu tukola ki Yetwateyina. spiritually omuntu yeyongera okumanya Allah yani singa abanga asiba mwezi gwa Ramadan naam Yes. obaawo wasiwuuka nga kiri automatic nti unasiwuuka kiraba Yes sir. osiwuuka n'okusiwuuka Okay. naye okusiibuka kwosiibuka bato yagadde nti nsiiwuuke wabula okusiiba ko kukufuula n'osiibuka era omuntu akundula bwati nanga nti wayi akubuuza n'okubuuza bwebera nga si Ramadani ng'osiibye nga osiibye nti munnange nsiibye oyinza okuwunya akamwa nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti akamwa ako nga bwe kawunya Allah kaasinga okuwulira obulungi Yes sir. omaro gwamba sent oba akawoowo akava mu kamwa k'omusiibi Allah akaagala nnyo kagamba kamunyira bulungi okusinga misk kakawoowo akakyasinga okubeera nkawunya buki kawunya bulungi naye Allah awaana omusiibi nti omusiibi buli lwabanga akamwa kawunya amaloboozi agawunya okuva mu kamwa go Allah yaba agaagala nnyo bw'oba ovudde awo omubiri gwaffe naam for health benefits omuntu buli lwabeera nga asiibye abasawo batukubiriza okusiiba singa omuntu alina fats nnyingi bamugamba nti kola ki bamugamba nti siiba zijja kubeera nti fats zikola ki zikendeera omuntu babeera nga muzito nnyo bamugamba kola ki siiba okendeeze ku buki okendeeze ku buzito bw'okola ki bw'olina era omuntu bw'asiiba atuuka ekiseera nga akendedde insulin ebeera improved. Okay, sensitivity ya insulin ekola ki improving. Insulin kyeki gaberanga mazzi agareleasing agali mu lubuto olubuto luno omuntu buli lwabanga alye emmere naam buli lwoteeka mu kamwa ekintu ne kiyitawo kiyingire mu lubuto insulin ebeera developed. Okay, ebeera released okuba emmere. Okay. Kati ebbanga lyomalanga akamwa tekayina kye kayingiza insulin ebeera eri mu kukola ki ebeera eri mu kweteekateeka. Kati efuluma mu kaseera ako ng'osiibulukuse naam Yes. kati ebeera n'amaki ebeera n'amaanyi mu kaseera ako ng'okoze eki ng'osiibulukuse. Okay. bwe guyenda mu mbeera eza bulijjo ne bannaffe okay omuntu abeera n'empisa nnungi tavumavuma bantu kubanga akimanyi nti buli lwovuma omuntu okusiiba kukola ki kufa talimba abadde alimba ayogerako ku mazima omwezi gwa Ramadani bwe tubanga tukola ki bwe tubanga tusiiba abadde tagaba agabako mu mwezi gwa Ramadani abadde nga wabbogo abeera mukwata mpola mu mwezi gwaki mu mwezi gwa Ramadani era bw'abanga abadde talambula banne ng'era tatuulako wamu nga si mukkakkamu akkakkana mu mwezi gwaki mu mwezi gwa Ramadani ebikomera by'abasiraamu abalina emputu nga tebaagala kulaga nti baagala kukolagana ne banne waabo naam mwezi gwa Ramadani babiggula kubanga baseeka bababuulira nti okusiibulula omusiibu mu mwezi gwa Ramadani omungu akusasulamu empeera okufaananako n'oyo gw'okoze gw'osiibuludde ebikomera by'abagagga babiggula mu mwezi gwa Ramadani omwezi ogutali gwa Ramadani toyinza kuwulira nga bam ategese ekijjulo ayagala kugabula wabula okuuma Ramadani n'olabanga abasiraamu bayiike wa bam ng'olowooza nti teriyo myezi mirala. Yes sir. N'emyezi emirala abantu balina okugaba naye Ramadani ye wankizo kubanga ye ofuna empeera ku buli kyoba okoze eki ku buli kyokoze. Naam. Mwezi gwa Ramadani omulimu gwonna gw'okola Allah agukubyamu emirundi 7 farada akubyamu emirundi 7 ate sunna gw'okola mu mwezi gwa Ramadani naam sunna oyo afuuka farada naam Yes sir. afuuka farada Naam. tu improving mu mwezi gwa Ramadani mu nsonga ez'okukuŋŋaanya empeera z'otayinza kufuna mu myezi emirala. Tarawih tebeera mu mwezi mulala gutali gwa Ramadani era bwe tuba twogera nga tusaba edduwa nti Allahumma taqabbalu minna min salatina wa qiyamina naam qiyamina kitegeeza okuyimirira kwaffe mwezi gwaki gwa Ramadani okuyimirira okubeera mwezi gwa Ramadani kwokka weewaawo oyinza okuyimirira mu mwezi omulala naye tetugamba nti oli muki oli mu tarawih. Allahumma innaka afuwun karimin tuhibba al-afwa fa'fu anna edduwa eyo tugiyitiriza nnyo mu mwezi gwaki mu mwezi gwa Ramadani. Ezo benefits za mwezi gwaki za mwezi gwa Ramadani gwokka. Mu mwezi gwa Ramadani mulimu ekiro kimu ng'ekiro ekyo singa Allah aba akusaasire n'okoleramu omulimu bakiyita Laylatul Qadri. Laylatul Qadri amiri njagala nkubuulire ne bw'ogenda ku internet ne bw'obuuza meta
tasangibwa mu mwezi mulala gwonna wallahi ogutali Ramadan mu mwaka omulamba omwaka omulamba ate ekiro kiri kimu kyokka kiri mu mwezi gwa Ramadan gwokka mu nnaku ezisembayo 10 kati omuntu buli lwabeeranga tasiibe mwezi gwa Ramadan bingi nnyo biba bimusuba Laylatul Qadr kibeera kiro kyakugera Allah akyogerako mu Quran nagamba inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر olunaku ekiro ekyo kimu Mungu bw'akusaasira n'obanga olina omulimu gw'okoleddemu nga mulungi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno akuwamu empeera ez'omuntu akoze ibaada okumala emyaka 83 oba nga bwe kiri mu aya nti okusinga omuntu akoze ibaada okumala emyezi 1000 khayru min alfi shahri alfi shahr emyezi 10 and above so you benefit obo bulungi buli mwezi gwa Ramadan and tebuli in any other faith tebuli yo mu njigiriza ndala yonna okujjako ey'obusiraamu Mungu lwaki yatuwa ekyo yayagala tukuŋŋaanye empeera mpitirivu mu kaseera akatono nnyo asobole okubeera nga atuyingiza ejjana Laylatul Qadr kyekiro singa omuntu abanga akoleddemu dhikr n'asabiramu edduwa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajanukula era tukola mwezi gwa Ramadan tukolamu kye bayita itikaf ng'ekigendererwa itikaf kitegeeza okuwangaalira mu muzigiti akaseera akagere nga onoonya okubeera nga weewereyo akaseera nga oli mu kwogera ne Mungu subhanahu wa ta'ala Laylatul Qadr itikaf kitegeeza okuwaayo obudde nobeera mu ki nobeera mu muzigiti n'otuula osome ku Quran okole ku adhkar okole ku sadaqa naye nga oli bikola ng'oconcentratinze kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola nnyo naddala mu nnaku ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan